tubeera ku TV bafaaza tutudde nendaba omusajja Sseggirinya nga muto is in prison nendaba honorable member of parliament nga anenya okulaga ebitundu by'omusajja oyo ebyatulugunyizibwa mbadde njagala kuddamu honorable member of parliament oyo bamuyita Muhammad anedda owa Kampala eyo Muhammad Nsereko njagala okumugamba ssebo Muhammad Nsereko taata twagala okunenya ab'NUP abakwata Muhammad Sseggirinya ne bamuteeka mu kkomera anti kyoyagala tukole tunenya ab'NUP abakwata Muhammad Sseggirinya ne bamuteeka mu kkomera ne tunenya ab'NUP abatulugunya Sseggirinya anti byayagala twogere si byayagala ne tunenya ab'NUP abalaze ebitundu byatulugunyizibwa ab'NUP era anti byayagala twogere kati ndowooza kimuyamba okufuna ku magezi omwami oyo ategeere nti tumulaba eggwanga lyonna limulaba fe tuli mu kyalo eno naye tumulaba nitubuuza is this honorable is this man still honorable alowooza house yemufuula honorable oba bigambo bye olwekyo bitulumya omutima honorable se gundi Muhammad Nsereko bw'owulira nga toyagala kwogera bireke olumya abantu mangi mu ggwanga abalabye ebyo tulaba kati oba wulya toyagala kwogera Nsereko sirika tejajja kunenya nga toyogedde naye ffena tuli eno tuwulira bubi nze si kyabbi bagamba kubanga kyatulumyemu bannange kyatulumye omubaka ng'obadde wa kitiibwa waliwo byo olina koma olumya abantu bangi omubaka ow'ekitiibwa zekakasa ne kabaka atandise okulumwa okulaba nga bwe yawe okubeera ow'ekitiibwa ekitiibwa akikooye bannange mutuweeku kitiibwa eggwanga muliwe ekitiibwa nammwe mwewe ekitiibwa Sibanadini sibasanyufu eva kyova olaba bakozesa platforms zaabwe abamu naddala abali ku musingi gw'obukatuliki abo nno bavudde nnyo kubanga bablaminga ebigenda mu maaso aneeno mu ggwanga Uganda naddala okunyigiza omuntu wa wansi okutulugunya ekiwamba abantu bo bavuddeyo ne boogera naye ate abamu nalabyeko ab'eggulu nga be boogera tebikwatagana neŋŋamba owange ndowooza waliwo baasa weeyitidde naye bablaminze Honorable Nsereko kubanga niye muntu yasooka okuvayo n'agamba kwegamba ebigambo byeyayogera yali awanda muliro nno nga tanamanya naani eyata obutambi obwo oba ebifaananyi ebyo yali tabimanyi mpaka era Dr. Nico bwe yavayo n'agamba nti bw'oba waliwo omuntu ablaminga enze nti naye ate nagenda obita nga nali nafuna consent okuva ew'omugenzi kennyini kubanga ye yaŋŋamba naye ate navaayo n'agamba Dr. Nico era yagamba nakatiza n'agamba nti sijja kwetondera muntu yenna nti in fact nti Bannayuganda be bandivuddeyo kubanga beetondera omugenzi abo abaamutulugunya era ndabyeko ne Haji oba Seeka omu naye avuddeyo n'abanga awanda muliro ku nsonga zezimu zino era si musanyufu eri Honorable Mpuuga. Mwalabye abantu ze si munnabyafuzi naye waliwo ekibiina ekimu basembeza akasajja okuva e Masaka eyo bwe basembeza akasajja okuva e Masaka ne bakateeka wano bakawadde ebifo kafuuse ka bbeeyi mu nsi essaawa za leero wallahi ate yalwana abaamuwa obukulembeze ensi okumutegeera kati baalwana olaba omusiraamu yamuleseeko faaza ne bataliko yimba mu misa musajja gwe watujooze nnyo banne bali eri naye kabaka oweeyolera wallahi gwe yasembeza mukwano gwe bamuwadde ebifo essaawa za leero yamulwana maga bitaano obadde ki tikakati nze ategeere nnyo bitaano obadde ki tikati nze ategeere nnyo mwegendereza abantu bemusembeza bandi batuzizza mu kyalo emikwano gyosembeza
abasajja bawanda muliro. Kuno kwe kuwanda omuliro, kigambo ky'owulira nti kuwanda muliro. Abasajja bakambwe ovanga ku muntu akwatulira butunu baba atulidde kiri gye bali okuba nga beddako oba oliawo munnange bagamba mbu it is not too late omuntu okuvaayo n'abanga yeenenya naye ebigenda mu maaso era tubiraba. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo atuddeko ewa mukulu President w'ekibiina kya NUP okuba nga atwala Kapere ebweru anyumirweko e Dubai. Munnange amawulire gano gatambudde nnyo era gakutte nnyo abantu omubabiro. Bajja agambye nti munnange nze nno ndi musanyufu era yagambye nti alina credit ennyingi ennyo gy'asobola okuwa gy'awa President w'ekibiina kya NUP lwekyo kyeyakoze ne Abitex nno ne Abitex naye agamba nti mu butuufu yakisanyukidde. Kiraba mu buzibu bwonna ekyokugera ne Kapere yayagadde kuba Kapere yamusaba nti njawo ntwaleko kuniise ku nnyonyi kuba ku ssente z'alina Honorable Kyagulanyi okutwalako omuntu ng'oyo tula kati naffe tuli wano tuli mu kukyogerako ngabeera mawulire naye nze sikirabamu nnyo nsonga okutwalako ku Kapere n'agenda alye ku bulamu ate mugamba alina omutima omubi kati agezaako okubalaga nti talina mutima mubi asobola n'okuteeka Kapere ku nnyonyi asobola n'okutwala Kapere ku nnyonyi n'agenda n'alya obulamu era kyalabikidde bulungi ne bagenda mu first class n'amuteeka mu nnyonyi zinga 16 17 ne ssente si kyekikulu naye impact erimu ekyo okuba nti yapakidde Kapere kyabuntu ndowooza yagadde kulaga bantu nti Kapere yansaba nkikoze sikirabamu gundi kusaidia ya sitwago sikirabamu kyekigattako naye yagadde kulaga nti Kapere asobola okukwata omuntu yenna n'amuteeka mu ssente. Yes, ate munnange nayo Budget Events agamba nti kirungi n'owa omuntu credit gyesaanidde era naye agambye nti munnange nze omukulu President w'ekibiina kya NUP katumuwe ebimuli bye ng'akyali mulamu. Tuwe mwaka ensuso Kyagulanyi nze ebiseera ebyo nali siwagira Kyagulanyi naye twakola kyonna ekisoboka nga decision y'okuwasa Girenya kadi eri mikono gya muntu ki bonna be mulaba abayogera bampuuga oyo yavayo n'agamba Kyagulanyi nti oyo gogenda okuwa kisaati bajjo ompulira bulungi abo abasajja bamuwanga kivumbi bampuuga basinga emitima embi mu politics omuntu yena musanga ekigambo kye bayita DP block oyo todiringanga naye batunyooma ffe abamanyi g'abantu lwaki respect enjidi za Kyagulanyi nti he took self-made decision n'awasa Girenya kadi era mu nuupu Kyagulanyi yekka yagaba kadi ya Segirinya tiyayita na ku secretariat naye yabagamba mukindekere n'akola decision n'abypassinga bampuuga n'abypassinga bamuwanga kivumbi n'abypassinga abamasuuti n'agamba for the sake of the public I will give Segirinya card iyo kuli tojiwani okusobola okuwa Segirinya card katugenda ku kyokuziika nze kino kyonna nnoonya mu speaker wa parliament nakibagambako ddano kwanikati ti speaker wa parliament kino yakiteekamu ebyobufuzi bingi tukkirize tugaane Segirinya CMP ekkago balina okukola straight funeral ebyali byabufuzi speaker singa yali ayagala olumbo olwo balukole bulungi twayantegedde n'agamba nti Mpuuga takolagana na Nuupu ntudde bubi Mpuuga takolagana naki mpuliriza n'abuuka Muwanga Kivumbi omusiraamu n'abuuka Ssenyonyi Leader of Opposition n'abuuka John Baptist Nambeshe Deputy Chief Whip w'eggwanga era n'alaba kukola byabufuzi na Mpuuga nga yekwasa nti area MP ate singa speaker yayagala olumbe luleme kubaamu case gwe yayagala yantaddewo akakiiko akali Newton bonna ne batwalaga Nuupu tuula wano family tuula wano parliament kolaki tuula wano because nti bwe yagenda okulaba nti ani agenda omuyingira ani agenda okuswaza Nuupu mu public nti ani asobola okukola omuzannyo ogwo ti Mpuuga wako between me and you muba kukkiriza Mpuuga n'aziika Segirinya kyandibadde nga Segirinya yali ya ssente za Museveni ekyo njagala tukikkiriziganye bulungi era nga jjeko hooliganism eyakolebwa sinenya Nuupu kuziika Segirinya because waliwo propaganda agamba nti Segirinya balya ssente zaki kati oba muwayo mu mikono gya Mpuuga anyhow like that ne bamuzikanga state weyagala Segirinya yandibadde nga wa state kati Nuupu yali tesobola kuluuzinga kugenda mu mikono gyaki
so singa speaker yateekawo akakiiko akali nyuto oba bonna obutalo tebwandikoze eki kino ekintu gavumenti eyagala kulabisa nuupu nti bahuligani bwekitegedde ekintu ekyo ate munange ye musajja mukulu Balamu Barugahara yavuddeyo n'awuniikiriza eggwanga ne bategeeza mbu tweets ezibadde zitambulira ku akawunti ya General Muhoozi Kainerugaba mbu baagihakinga ate abaagihakinga mbu ba NUP kati awo ne batandika okuba nga bateekayo obubaka mbu obutiisatiisa omukulembeze bwabwe mbu okufuna sympathy Badaweereza kuliko ne tweet eyali egamba okulumba eggwanga ya Kenya ne Katumba ate president n'avaayo ne lwaki president Museveni yeetonda malinya kamudda mu kati nkugambye nze sagala kugamba nti yayongedde kubanga yatetezaako omukono gwe n'asayininga kati omanyi ekigambo kibaita twitter kakati omanyi twitter kikitegeeza twitter ntera ku X kati njala kusomesa ekigambo kyoyita social media meaning of social media okay unaba otegera meaning ya social media then ojja kutegeera ekigambo ebintu byonna byebikola mu social media biri social Honorable nga tumaliriza kale mubuuseeyo Honorable Balamu ogambe Kyagulanyi yahakinga Twitter ya Muhoozi kitegeeza Kyagulanyi ye president kitegeeza yafuga eggwanga yalina tekinologi asinga owammwe si bwe kiri Honorable itegeeza Kyagulanyi alina tekinologi asinga owammwe ye president omutuufu kuba yalina ebyuma ebituufu si bwe kiri ate mufere kitegeeza ye president alina tekinologi aliko ekitegeeza Kyagulanyi asiga gavumenti y'amagezi bw'abanga yakikola asiga gavumenti yamu obwongo n'amagezi Honorable nga tumaliriza kiki kyogamba abantu b'Ebusoga waawo tukyagenda tukyeyongerayo mwawuliddeko olutalo lwabaddeko wano olutalo wakati wa Honorable Joel Ssenyonyi leader of opposition mu parliament ate era nga ye spokesperson w'ekibiina kya NUP ne Dr. Kagabo kakati esaba ya kakati deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP omukulu Waiswa Mufumbira avuddeyo okwanukula omwami Kagabo olutalo nno lukyagenda mu maaso era lukyalanda ye n'otolaba n'obwongo bwe mulowoozesa nti waliwo discussion ya 2026 nti tujajingira abantu naye bw'abanga alabye nti takyatwetaaga ffe twali twamukoowa dda tubadde just bantu balamu tetumugambanga kati omwegombeko ti nyambala njogera ntambula nfaanana background talina kyoyinza kumwegombako so mwami Kagabo waddembe ate eryo ddembe lya buli muntu bw'oyinza okugaana omwana abadde mu kibiina ky'abagezi okufuna emakisi z'abasiru ne bamuza mu kibiina ky'abasiru kati Kagabo avudde mu kibiina ky'abagezi agenze mu kibiina mwalina okubeera eky'abasiru naye omuyise ng'omuntu naye muganda wange ekiri mu NUP era ffe nze ne Honorable Kagabo bwegamba onansonyiwa okwegeraageranya ku mwana wa Mukama Katonda naye tulinga ba Jesus ffe twavaayo okufiiririra abalala abantu bali eyo mu NUP teboogera naye ekiziyiro kibatta n'ekirala mulina okimanya nti teri muzadde azaala mwana n'amutuuma amannya ana n'amutuuma amannya mukaaga nze Yoseeri Biseekezi omwana ye Joel Ssenyonyi Kamuswaga Juma kasita osanga omuntu ng'alina amannya ago agayitiridde manya alina obuzibu bwe yasanga either afera amannya agakyuse yakola ebigezo ne bimulema oba alina empangapanga yonna gy'apanga musobe bano ba Joel Ssenyonyi kyova olaba nti yakola ebigezo PCB n'emulema teyafuna yadde principal pass nga yeeyita Yoweri Biseekezi era ndowooza kwasinzira n'alowooza nti ffenna twalemagayi ne bimulema n'adda mu arts kwe kukujubana n'alaba bw'anoonya obulamu n'akola business statistics so si ffe bwe twalisibu ffe twalwana ne tukola we tried to journey up our tides sigga gwe bwe yalema n'olowooza nti twalema naye ndowooza wawulira akazita akagirimu awo tuweera respect to respecting Mr. Joel omanye nti abantu aba bakoze PCB ne bagitambuza n'ebbuka babeera babivunaanyizibwa ekirala ekyenjagala otegeere Mr. Joel leka kubeera ng'olina grandiose stage si gwe osoose okubeera loopu si gwe osoose okubeera MP naye manyi background yembi naye kakkanako arrivalism grandiosity self-esteem self-importance bikendeeze ffe tubibaddemu ffe tubaddewo omukongo agamba soki okutingayi na pesa otusanze ne ssente ffe emyaka mingi
otusanzeewo tetubadde mu limelight naye mu department zaffe tubaddewo nga tuli b'amaanyi so kakkana otambule mpolampola kubanga naawe okimanyi emyaka 7 emabega Joel Ssenyonyi obadde oyambala suuti nga totuusa suuti waka oyambala suuti za mu ofiisi za mu TV stations tonnaweza myaka 7 ng'oyambala suuti gy'otuuse ewaka kyuva olaba weerijjalijja naye ffe ababaddewo mu bintu ebyo respect osobola okutambula ng'ogenda mu maaso so you have to take heed nze nkubuulidde follow the canons I've given you don't talk about kagabutwa kujjako ng'ompaana buwanyi ekyo nkuwadde liwe naye bw'obanga ogezaako to denigrate me please you wait for the worst I'm not going to be reticent over those matters ebyo nga mumanyire abantu omanyire wantu buli omu nedda mukwano tekiriyo respect me oba olowooza nti oli leader you are not the first and you are not going to be the last alright yes oba wagwerako n'ofulafujale n'osucceeding nga n'okola amawulire ne gatambula well and good tambula katonda akusaasidde obadde loopu osobodde oli mu butaala bakuvuzeeko olabyeko ku bagaadi nkalaba nokazimba mbuno bakagulira olugi my god please be humble there is life after kiinekeme ndowooza obiwulira ebintu byeyongera okuba nga byeyongera okweyogerera ebisongovu Dr. Kagabo ono n'abagambe nti yali muna NUP oba oliawo yajja buzi okufuna kaadi nti ayitewo nga mwawulira obutambi obwatambula awo n'atuwuudisa naye nga yali alina kyabala kakati mu NUP ne bamubuuka ne bamanya nti ono si munnaffe nnyo ne bamubuuka mpaka amazima we gaavaayo bamanya nti ono ndowooza alina ekyali kyamuleeta era we yakifuna ne bamukola ki ne bamuta naye ebigambo bingi nga tuvuddeko eyo munnange olutalo lwa Justin ne omusawo yatugambye yagenze ku poliisi naye Justin nga awanda muliro Justin nga akakasiza mbu ye talina gwatya era Justin akakasiza nti ebyo byonna bibatiisatiisa nti nedda talina kye bagenda mukola ne fact yayongedde ate okubanga ate agamba omusawo nti woba olina magezi chunga mudomo Uganda kinyuma bibino esoose era yebeesemba banze tebantiisatiisa kati gwe musawo osobola otiisatiisa nze bw'ona okimanya nti ndi Iraaka singa sitya vidiyo zange zino zijjayo mbadde nja kulaga emmundu z'ensulamu olaba omuwalabu yamanyiira ne muddamu asobola okuntulisa n'ansula mu kaveera k'akasasiro ne bantwala nga zibaala mbugwe nze sikyali mu kategole y'abakazi be batiisatiisa kino kikuyingire mu bwongo obwo okitegeere bulungi toddamu kuntiisatiisa ate bw'obonga otya amazina emikira gy'enkimu okukoonako teweetabanga mu mazina bw'oba omanyi oli wano ku social media nga naawe olaba kitambula n'okibuukira n'okyogerako okitegedde toyina nalukusa luŋŋamba mbataddamu konjogerako gwani wazize humuleeza entondo wavayo n'obitugamba twali tubikusabye jjo bitugambe gwe wavayo nampadde humula n'okekema ate kakati tukugambako ovuddeyo humula si kyajagala njizize twogeddeko mbu bampadde ssente okwogerako ggwe nze kinneetagisa okumpa ssente okwogerako ggwe oyina kaki ggwe gwe nsobola okwogerako omanyi mugenda ne mwesudia mbu olaba wano wendi ggwe omanye ewange oba wuwo na famire yo nze ndya wuwo bansula wuwo bonsubira okujja okusula ewuwo toddamu kumanyira maani tuuza wansi akajanjako okiwulidde gwe ebidagala bye byotunda wali ondabyeko nga mbikolera vidiyo naye abaana beesize eki abaana nga boogeza buvumu abaana nga boogera nti mu butuufu bakulaga nti tebalina kye batidde abaana beesize eki oba si ba bulijjo nga we tulowooza abaffe kirabika si ba bulijjo nga we tulowooza tuyinza okulowooza nti bantu ba bulijjo nga we tubalaba wano ku mitimbagano ne tumanya nti gundi ali mu kiyumba ky'omuwalabu bujakeera ku makya akomewo eka abaffe kirabika bano abantu balinamu maybe lungamba n'ogu mumanyi abo tubatya mbu babeera bakuba bukubi masimu ebintu ne byekolako kyandibanga kituufu naye abaffe oyo ye Justin ndowooza muwulidde ebigambo bye mukambwe era ebigambo bye biraga buvumu nti oba oliawo alina omuntu amuli emabega oli ku NCK TV kugamba kimu nti bw'obanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde amawulire gakyali mangi nnyo nyini ddala tuula butuuzi okalira onywere
nja kubanga ngakuwamu obujuvu bwago. Abaana bantiisizza, abaffe bagamba nti munnange akozesezza olugero mbu tiweetaba mu mazina ga nkima oba tokola ki tugamanyi. Munzikirize mbe nga mbeerekereza tujja kubanga tukoma mu masaawo n'amawulire mangi nnyo tamuvaawo.